mukimanyi tine ebyembi bisekerwa tyoyiza okwagaliza omuntu ekintu ekibi ate ne kikufuukira kati n'abayaye b'eripanda aba kifeesi palaso be yakubidde okgenda be yagenze nabo ewa alien skin bamunoonya aba bayaye b'eripanda bamunoonya bubi nnyo baagala kumutuga kubanga tebaagala baweeko statements tebaagala kudda mu kkomera jjukira kyokka ate ne poliisi emunoonya police is tracking all his phones eri mu kutracking abakazi be bagenze mu maka g'abakazi be basatu. They are tracking their phones. They have camped out at his parents' yard. Bali mu camping wa bazadde be bamayanja. Bali mu kucamping wa Chameleon ne Weasel because they are putting all tracks okubera nti no they find him. Waliwo abadde bagamba no he flew out of the country. No, he's still in the country kubanga the information I got nti no his phone numbers still show nti he's still in the country. Kati aliira ku nsiko ng'omubbi. Era mubbi anyway. Aliira ku nsiko yayagadde ogenda okuleeta abayayi batemule alien skin ate abayayi bamekyusiriza ye gwe baagala okutuga kubanga ababeripanda bagambye bo tebadda mu kkomera balina contracts nnyingi nnyo n'emirimu mingi nnyo ne ssente z'abantu ez'okubba mpitirivu nnyo tebadda mu kkomera kati banoonya palaso kumutuga kyokka ye kennyini yali abatwalidde ani alien skin okutugwa kati ye gwe baagala okutuga kati awo wetuli mukazi we yabadde ayina nakweyambulira wa poliisi okumutaasa ye okuyita emmanja okufuluma okudduka kale wulira what kind of life is that myaka 45 mu kifo ky'okubeera ng'osetolize down with your beautiful family kati nga babebe babobi bo bonna bali mu agements ze kifo ky'okubeera ng'osetolize down you are up running from bakifeesi na poliisi emunoonya kumusiba gundi aberipanda bamunoonya kumutuga anyway nze byebyo ebyange baddiya abantu bano mubeegomba nnyo naye byebyo byemwegomba kamera zajja naye bannange ensi eno kulaba kale alien skin be basoose luno olutalo amazima gaavuddeyo watch my previous video oba the first video ejja kulaga be basoose okuba ne ka video kafulumenti be basoose okuba DJ ng'atuteyo eruyimba CD ya Alien ne bakuba DJ ne bakuba Kamanda Mudogo be batandise this whole thing mubagala respect gy'ofunye kati ya kamese kati wabadde mugamba muno ebyembi bisekerwa naye ffe tetulina kye tulumwa era palaso yandibadde mugezi n'agenda bugenzi ku poliisi kubanga at least poliisi his life will not be obulamu bwe bujja kubeera safe bw'agenda ku poliisi he will be safer there kubanga abeeripanda bo era bamunoonya buli wamu we bamumanyi ate jjukira nabo bayibeera ne connections they can also track phones palaso yeebereremu either agende ku poliisi oba awaŋŋanguka agende mu bwa Ssekadaama agende akuba ekyeyo ndaba wiizi omuganda waali eyo wa Juliet Zawedde akuba kyeyo agende eyo mpozi okitegeere naye nga wano Uganda oyinza okwagala ogiremesa munno omugoba ku kyalo ate yo neekufundira neefuuka akatuli k'empiso kati raba abayaye bennyininyini wadde otwalidde munno okumutta n'okwonoona ebintu bye kakati bennyini bye bakukyukidde nabo baagala kutta betagenda ku poliisi at least police you will be safer you can buy time ate nga of course alien skin yasirise ye kike tetunaba kumanya kye kiddako kuba tugambe nti ye Katonda kati yamulwanira entalo ze ebintu bino binjigiriza nnyo how to be smart bannaye n'okwogera ennyo n'okulanduka ennyo si kyekikulu in life we live and learn from certain situations wenda muli wano mukookolima simanyi musobola mutya okuwagira omuyaaye musobola mutya okuwagira omuntu nga alien skin kambabulire we all have our reasons naffe tusobola okugamba lwaki owagira gwowagira naffe tusobola okulaba ng'omusiru kitegeera naye tekikufuula nti nno oli musiru oba tekikufuula mukyamu oba kiffe tekitufuula bakyamu buli omu waali omusana wagulabira
naye nga amazima gali nti Palaso ye yatandiikiriza yagala okwetipa ku Alienskin n'agaana n'amukubamu obuyimba bwe baagenda ku kivulu kya Crystal Panda ate ba Crystal Panda bonna the whole thing was byali bitegeke bonna babitex bategeke ebyo ebivulu byaba Crystal Panda ne babalinaanya ng'era bakimanyi is going to be a setup era ebigenda